Ku lwokuna lwa ssabbiiti ewedde bannakibiina ki NRM okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo balonda ababaka abanaabakwatira bendera mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Wabula kano mu bitundu ebitali bimu kalimu emivuyo egitagambika era nga wetwogerera bangi ku baawangulwa mu kalulu kano bakyagenda mu maaso n'okwemulugunya nga bwe kataali ka bwerufu. Mubbi nnyo oli mubbi wa kalulu gwe mukazi gwe sikulabanga nako. Wano lukanga abbi akalulu atya oda polling station jagamba mbafunyako obululu bungi. Tulina video yayo. Kati mu mbeera eno ne bannakibiina ki People's Front for Freedom bavuddeyo ne bakkaatiriza awamu n'okusemba abo abagamba nti kano kaali kafumbekeddemu emivuyo nga baagala bo bennyini be baba basibukako okuvaayo beemulugunye ku butali bwenkanya obulabikira mu kalulu. Tewali kifo ky'oyinza kuwulira nti waliyo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Twagala okukubiriza bammemba b'NRM baleme kukkiriza kavuyo ako, basituke nabo bennyini bagaane ebyava mu kulonda kwabwe, basabe ekibiina kyabwe kitegeke akalulu akamazima n'obwenkanya. Okusinziira ku akulira ebyokulonda mu kibiina kino Michael Kabaziguruka, akalulu kano kooleka lwatu ekigenda okubeerawo mu kabonna era ng'asabye akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama awamu n'akakiiko ke babeeko ne kye bakolawo ng'akabonna tekannatuuka. Nti emivuyo egikoleddwa mu kalulu k'NRM gisinze kwesigama ku magye ne poliisi. Ekyennaku era kyenjagala bannayuganda bateekeko amaaso, olaba effujjo eryo balikoze munda mu kibiina NRM ku NRM, olwo kiki kye banaakola bwe banaatuuka ku ffe abatali b'NRM? Ono ayongedde okukkaatiriza ku nteekateeka ez'okuggyayo empapula oluvannyuma lw'okutegeeza nga bwe bongeddeyo ebbanga okutuusa ku nkomekerero y'omwezi guno. Wakati w'ennaku z'omwezi nga 4 ne 15 ogw'omunaana lwe tujja okusalawo ani anaakwatira ekibiina bendera ku bifo eby'enjawulo. Nenyongera okusaba bammemba twongere okukuuma empisa. Buli eyeeyagaliza ekifo tukuume empisa. Kabaziguruka era ategeeza nga bali abeetegefu okweyiwa ku yafeesi eyakulira abalamuzi mu ggwanga singa olw'okusatulwa ssabbiiti eno lutuuka nga tebannabafuna lunaku. Akulira akakiiko k'abakadde mu kibiina kino Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale lwe bagenda okuzzibwa mu kkooti oluvannyuma lw'obutalabikako ku lwokuna lwa ssabbiiti ewedde. Ne section 76 eya Magistrates Courts Act MCA nayo yennyini ekirambika bulungi nti oluvannyuma lw'okukunikiriza ennaku 18 kwa remanda nga fayiro tesindikibwa for komito, omuntu oyo alina kuweebwa mandatory bail. Omulamuzi Nantege yasuulawo obuvunaanyizibwa obwo. Nze Charles Katamba ku lwa Gugudde TV agaguddewo.